Yes, mukasira katugera kuba tulekere kyatulese akawungezi k'olwaliro bagamba IFC Films bakutuusa kusema gye tulekedde Ike Music za Plaza F14 era si Ike Music Gazi Kanyanya tugera kuba tulekera kasema kagenda kubeera ka political drama ng'ate kagenda kubeera kasufu nnyo kama mu kutandika tulina nakyagwe twatandika naye baali bamuyita Libi ninga kirabika ebirowoozo biri wala Libi agenda okuza amaaso okulengera ebbali n'amugamba kyokoze kibadde Magida era nategedde nsobola okwesigamako ku nsonga eno kyonkoledde Makula nakyabye ebigambo byayogera n'amaani alyoka akwata isimu erudda wawakirabika ate gwagezaako okugamba niwankubadde ono yali asiimye gwe baali bakikoledde naye tekirabika yali akikoze teyali musafu mu kaseera ako era yalina ennaku ku mutima n'amaziga gatandika omukulukuta mu maaso nga bagamba oluvannyuma lw'emyaka ena nga gimaze okwetolola oluvannyuma lw'ekyo ekyali kituusewo kyonna kye yali akoze abamu ekyaleka abamu nga basiimye niwankubadde ekyamuleka mu nnaku tuwadde erudda nakye yakwate kubo n'afuluma ennyumba batugambye oluvannyuma lw'emyaka ena gimaze okwetolola bwe yafuluma bw'ati n'alookinga najja njagala weekanye tulekedde ka simple political drama tukakwata mpola okusobola okugezaako okuba nga tukanyonyoka yajja bwe yatuuka ebbali n'ayitawo kujja asobola okweyongerayo magezi njagala weekanye era nga bagamba ketulekere bakayise unacceptable loss kwegamba waliwo kyokkiriza n'ogamba nti ekyo kyo kibadde kiteekeddwa okubeerawo oba kibaddewo n'okikkiriza nti oloosi weeri era nakira bw'amala okajjuza yajja erudda n'asooka atuula ebbali ewaka kirabika abeerawo yekka yakwate kubo najja ng'asembera mpolampola n'atuuka ebbali n'ajjako ettaala era bw'atyo n'ayitawo najja waliwo engeri y'emmeeza n'emmeeza zino ze bawandiikirako kalinga ka office table n'alyoka akwata ebikosebwa mpolampola mu magezi kwe kutandika okugenda maaso n'okuwandiika bw'atyo ng'amaliriza okuwandiika yawandiika okumala essaawa eziwererako ddala n'alyoka ayamuka waggulu najja asobola okwebaka ekyewunyisa wansi wa ppira ateekayo sserubwatula labika mukyala abeera mu kwekengera ssaawa 4 era yayita mu masekati g'obuliri bifo nga tanaba nakulekera buliri yakwata ebbali akatabo agezeeko okuyisaamu amaaso naye n'okusoma kwennyini awulira kakenekera waalwo tuwadde ebbali waliwo omuvubuka yono yajja asembera waliwo kanakyaka mukulembedde mukyali ku byakiwanda ono kirabika ye tayagala butofaali bunene kubanga bwatunulidde butiniinya ebbali waliwo abaali bagenda maaso n'okwekalakasya nga bagamba eitha lutalo oba si kimirembe baana ba ku kampasi singa bw'obamanyi rodi yakwate kuba n'atuuka erudda n'abatunuulira n'agamba owaaye tebinkwata kuba yina ensonga zaabwe kyava ajja mu lecture room waliwo akawala obwedde akatambulizaako amaaso era ne buli kati akyakalengera zibadde ziri busa waliwo yakwate kuba n'aggulawo nagenda okuza amaaso ono yakwate kuba n'ayitawo kati ono agenda okulengera kuwaliko omukyalo omuddugavu yali agiddeko era bw'atyo nakyala atwala essomero yajja n'abagamba amakya gabadde makalubo yasooka n'abaniiza ku koosi namba 422 cap 23 era ng'agamba nti bagenda kuba bagezaako otegera ekiyitibwa contemporary warfare ngenda sooka mbeetondera okusya ku ki ekibadde okubeekalakaasa naye tekibeerayikiza kijja kuggwa abagamba shemuka yabadde ateekeddwa okusomesa koosi eno naye tasobodde munnaaye yagenze n'afunamu hati attack naye ekyomukisa ekiriwo twafunye abamu ku bakyala abagezi abayiiya olwaleero agenda kubasomesa ku ekitibwa American Foreign Policy ayitibwa Elizabeth Lam yafuna BA mu Princeton n'afuna PhD mu University of Chicago
amanyi Olufalansa, alina ennimi nnyingi z'amanyi. Agenda basomesa political science era ng'agenda basomesa ku American Foreign Policy. Bw'atyo ng'amaze omwanjula eri kiraasi yakwate kubona amuyisawo. Kaakati nno ono omwana yasiga atambuliza amaaso ku nakyalo ono. Alabika alina ekyenjawulo kye yamulamye kubanga ne bwe yabadde ayingira yamwekanze omuntu n'osa gwe yadde tasuubira. Owaayi kirabika we naaviirawo gojja okwasaganya essomero kuba kati mpulira n'amagumba gatandise okumenyeka. Bw'obanga oyagala okukanika amagumba nnyina gwe mmanyi. Ziba tezituusa waliwo yajja yamubuuza bigenze butya kubeekalakasa abaana babasibye. Ate oti ajja si poliisi ekikwasaganyiriza eya kampasi. Security ebadde ekiseera okussira mu kyekoze. Bana munansonyiwa mbadde sibanjudde. Manyi mbadde neerabire nti wakatuuka. Ono ayitibwa Di ono ayitibwa Elizabeth. Katonda agenda okuza amaaso naye kyava amulaba. Abadde aganyina omukwata mu ngalo. Ne waliwo boosi we. Ati munaye Di agezesaako tulwanira yafeesi azirongoosa. Anti oba olina kye weetaaga ojja kumpita ko tewali tagali. Lyose ne nkulaba ggwe. Ogamba ki ggwe? Gamba ki Jordan? Nayitibwa Martin. Yagamba nkimanyi kati tetusisikanye kumala bbanga gwamu twakasisikana kaseera katini. N'ebiseera ebisinga neerayikira bwe mba noonya seeya wange gwe nsula naye nga simulaba. Bw'oba olina kye weetaaga osobola okusinikira akameseji. Nono tamuliiko. Oli ayitibwa Jordan. Ono ayitibwa Martin. Yes, nkutegedde Jordan, tofaayo weebali. Kale akaseera konna okirabika ayagala nnyo okubeera yekka. Oli yakwate kuba n'atambula n'agenda. Kati eno yegenda okubeera yafeesi yo. Baakwateko ne bamuyisawo ne bamulaga egenda okubeera yafeesi ye. Anti nga bw'omanyi munnange. Yagamba wali perfect siinaawo obuzibu njasobola okwasaganyizaawo. Wali okay? Wayinza okubeera nga si w'amaanyi okusirya munnaye ku credentials zo naye nsobola okwaniriza nti weebali kujja munnaye. Elizabeth Lam nkakasa abasigale bwe banaaba bamaze okugezaako okutegeera bajja tukeesira munnaye. Abantu abasinga si babi naddala abasomesa si babi. Tujja suuka esi atugezeeko kimanyiira. Katudda mu kiraasi kuno alina kiraasi endala gy'alina okusoma wabula amaaso ge agatadde ku nakyalo ono gwe baleese ayitibwa Elizabeth Lam. Agenda basomesa American Foreign Policy. Yasooka n'ayisaayisa amaaso mu bifaananyi bye. Oli abasomesa ku European History. Olutalo lw'e Trafalgar. Era nga bagamba nti okusinziira ku lutalo Obungereza lwe yali etadde ku mazzi baali basuubira egenda kuteekinga egenda dominatingawo for centuries ezijja mu maaso naye kino tekyayimiriza Napoleon. Abaana abasinga nabadde beekalakasa ku kapasitebe kabadde beekalakasa lwa nakyala. Kati abali mu yafeesi Di yajja n'amugamba nti okuba waakawo weetaaga nsinike ku email oba nedda. Nze ndi old school seetaaga kusirikira ku email. Kisingako singa ondeetera hard copy. Kale mpe ennamba y'essimu eya yafeesi kono siyina. Ate mobile phone siyina. Ate eyawaka siyina. Kati sikitegeera okonekitinga otya n'abantu mpola mpola. Amubuuza email tayina, enamba y'essimu tayina, ey'ewaka tayina, eyafeesi tayina, mobile tayina. Ekyo kyonna ekikwalagana ebintu bya tekinologi teyeesembereza alina ensonga ze lwaki. Nabagambye tule kwanjula kwako. Yakwate kuba najja nga asembera mpola mpola. Najja nga ayitawo. Jwira bwe twali tukatandika waliwo omukyala yabadde agenda maaso n'omwebaza. Ng'amugamba nti weebale omulimu gwe wakoze gwadde musuufu nnyo Kamala. Era nategedde nti nsobola okubalirako mu nsonga eno. Ye yabadde yeebaza yabadde musanyufu ng'ogasseko n'abasigadde abamu ku abo. Nishe bikati yenna kyati yabadde musawo okusa ku ekyo kye yakola kye tutannabategeera. Yakwate kuba najja erudda. Kyava ayitawo. Omuvubuka ono yatandika omulinnya amanda. Waayita waayita. Wadda wadda. Yajja omulinnya amaanya mpola mpola. Bwe yatuuka munda olutuka bw'ati munda. N'asooka yeerokingiramu. Yakwata olupapula n'atandika okuwandika. Basooka ne bakuzaako ke mabega. Anti munaye wano we mbadde nsobola okubeera weewati. Ky'oba omanye essaawa zino emunyenye zitandise okuba nga zigwa mu lunyiriri.
kavyo kasufu koina wano eno bino bye bakulaga byaliwo mu biseera ebikadde omukyalo Nsebeka ali w'amaanyi ate nga si w'amaanyi nti oba alina ssente oba ki wabula yali w'amaanyi tugeze ndowooza mu byobufuzi bwa Amerika yali mu gavumenti maka bagamu amaka ga famire talina kyagakola alina okuba nago we bituusa olabye kotandise okubuusabuusa ku kye tulina okukola kyekigambo kye yaddamu omugamba era ng'amubuuza amugamba Nsebeka otandise okubuusabuusa ku ekyo kye tulina okukola abaali wano n'awulira enswagiro kugambye obulamu bwatambulira mu kutya all the time abeera steady and ready ku kyonna ekiyinza okwata ekuba okusembera gy'ali genda okuzza amaaso bw'atyo okulengera nga Kyebeka kyabadde asuubira si kyekyo abadde asaba nti oba osaaliwo ayingidde mu nnyumba n'ekirabika omuti gwe gubadde gukwayaaya empewo ebadde ekunta amatabi ne gatandika okwayaaya ku nnyumba n'akakasamu emundu erimu ebyasi wabula lwaki weekaanye yitawo nadda erudda kyava yeesigama n'asirikirira kakayino tudda ku muvubuka ono ali kalundaganya yajja ne kalundaganye ku kampasi n'akateeka ebbali n'ayitawo paka erudda nga bw'onogamba nti mu dormitory n'ayingira munda oba mu hostel bwe yasuka munda kwe kujja seekalabe yassaamu naye ng'abadde atambulira ku Elizabeth kati yasooka n'amukolako research nga bagamba ku Lwokusatu Maachi nga 6/2019 waliwo ekyatuukawo era ekyatuukawo nakyala yafulumya amawulire mu mawulire agafuluma mwalimu kolomu nga agamba nti bafunye obuwanguzi kibandiyise Total Victory kati erudda yali abasomesa nga abagamba nti bwe baba bagenda maaso n'okuvunaana ku kiyitibwa WMBMDs weapon of mass destruction n'Amerika bateekeddwa ogivunaana kubanga naye erina ebyokulwanisa kika ekyo n'amugamba nti bw'oba ogamba nti bagivunaane obanga agamba nti bagiprosecuting ng'aba war criminals nga bw'okinyonyodde bwe kiteekeddwa okubeera wabula ekigambo ky'okosezza nti war criminals basobola okubeera prosecuted mu mateeka nisobola kugamba nga war criminals lwansonga war criminals as a word kiteekeddwa kubeera nga ki redefined mu kooti ki kye bateekeddwa bavunaana ninga amugambye nti bwe tuba tugenda maaso n'okwogera ku weapons of mass destruction n'Amerika eteekeddwa okubeera prosecuted tetwogera ku misailo zokka waliwo grenades ze bayita N67 ezo nazo ssebo za bulabe yakwasikuba n'akomawo masekati g'ekiro buli lwatuuka ebbali aba ateekeddwa ogenda maaso n'okuwandiika kati bwe yali enakyala yamugamba nti essaawa zino ndi konsandi okusiya ku analysis gye tukoze abasinga bagamba nti teri supported era balowooza nti ebitugwambigwe n'ambuuza gwe ogwambigwe nti nedda omanyi Sematalo kasira ka Pearl Harbor singa Amerika teyayingira mu lutalo olutalo lwali lubaddewo okumala ebbanga bwe twayingiramu ne luggwerawo okiwulira kino ekintu ky'abatujju kibaddewo for some time ekintu ekibadde ekyakatemba tukifudde main event anti tuteekeddwa okugeza kubeera specific and surgical kubanga singa tukola ensobi mu submission gye tugenda okukola bajja tandika otuvunaana ab'ebulaaya ng'ogasseko n'abaffe n'amugamba gwe tikikwewunyisa Amerika okubanga baali bagitwala okubeera ekintu ekyenjawulo okubanga kati efuuse kyafaayo Los Angeles akaseera akayise emabega ekakasizaamu ekyo ntesobola kukola wuliriza bwe simanyi singa Malaki tapanika nga singa CHF tepulinga kwegamba ekintu kye bateekeddwa okubanga bafokasingako bakole kigwe balimu if Now, I don't sleep well at night. Nze sijasobola kwebaka bulungi singa kyo tekikola nga bwe tukyetaaga. Win this war. Twetaaga tuwangula olutalo tufune Total Victory. Osegera. Waliwo ensonga ezimu ze baali bagenda maaso n'okudiscussingako. Ate nga Kyebeka mukazi wattu mu biseera ebyo alina we yatuukira n'afunamu engeri y'okweraliikirira. N'akwata ekkubo n'alumba Nakyalo oyo amuyitiremu. Nakyalo n'amugamba nti bijjeemu ekyejo. Kali abaali erudda akyawandiika agenda okussa amaaso waliwo amulingiza mu masekati g'obuti. N'akwata empapula ze zaawandiikako n'aziteeka erudda. Yalumba Nakyala n'amugamba
nti okusinziira ku kye tugenda okukola abasinga bagamba nti analysis zaffe teziri supported by evidence era nga bagamba ziri circumstantial namubuuza golooza ziri circumstantial njagala osookolooze ku Sematalo nga bwe yali ebiseera bya Pearl Harbor singa tetwayingira mu Sematalo olutalo lwali terujja kuggwa twamala kuyingira mu Sematalo wokubiri olutalo ne lulyoka luggwa naye abasinga baali badraginga kale nga mugamba njagala ogezeko fokasinga kino ekintu abasinga bakidraginga mbu ate simanyi tukole bwe ate musooke mulindeko soka wekkaanye kubanga ena kyekyera amugamba nti bwe tuba bakola submission egenda okumaliriza kino kyonna twetaaga tukakase nti information gye tuleese eri specific and surgical whereby nga tetugenda funa reaction ya tabu kuva abroad ng'ogasseko ne waka njagala olabe oli amugamba kimu ebyo biveeko saagala obiteeke mu kyejo njagala obeere mumalirivu twetaaga toto victory kino ekintu kigwe kati okussako ekyo ekyabadde mu masekati g'ekiro kyeyakola yakwata ekubo n'aleeta wakufura amuyambeko Not happy with your alarm system? No, it's fine. If you want. yasalawo akyusa amakufuru yalengedde omuntu yabadde alingisa mu buti Thanks. nabadde amugamba nti oba osanga otiddemu kuleeta ekamera nti nedda ekyo ekiriwo kimala yajja amuteeremu kufuru zasabye nabagambye tuli ka political drama jasi tujja kakwata pratisobole okubanga tukanyonyoka nga bwe mbagambye kakeno nga tuzze erudda waliwo omuvubuka amutambulirako nakyala tanaba mutegera bulungi kyokolwedde nakyala mu bulamu bwe ayinamu engeri y'okutya bagezaako okulaga walayifu ye gye yali bifo nga tanaba kubeera wano waali olwaliro na bifo nga tanaba kufuuka musomesa asomesa American Foreign Policy oba Political Science mu ssomero erimu naye nga bakulaze credentials ze oba bakunyonde credentials ze yafuna BA mu Princeton University n'afuna PhD mu University of Chicago mukazi wa amaanyi We need to communicate a little bit better, you know what I mean? onono yazze atagala ne kyaliwe With my bringing Neil back here, I don't have a problem with that. bwe sikuyina mbuzibu kola byoyagala kyenkugamba sikuyina mubuzibu owulidde I don't have a fucking problem. oba okola biki gw'omanyi siina tagali naawe look, Martin, we don't really know each other. tuyinza okuba tetumanyiganye As extremely gifted, self-motivated types. Your ate nga nkulabanga gwe omuntu alina ekitone pedigree, the awards, frankly, a little intimidating, but I applaud all that seriously. sigaana oyinza okuba olinamu engeri y'okutiisatiisa naye nga amazima gali nti Around. kikituukira ku nsonga naawe The fuck does that mean? kitegeeza ki byoyogera kyetegeeza nti olabika oli ani api To someone. You know, if you want a new. weetaaga oyogere n'omuntu That's not what I'm saying. si kyeŋŋamba amugambye oba oyagala funa roommate omulala kono si kyembadde ŋŋamba naye gwe sigenda kubeera naawe I get it, Jordan. nkitegeera Jordan Just saying. kyogamba nkitegeera kyengenda okukola kansooke nkwesikemu nze ndowooza kanfunera omwenda yafuluma nebweru nawulyanga omutwe gumulumye kubanga oli amugambye nti sigaana oyinza okuba nga oli mwana mugezi naye nkulaba embeera z'oyina olabika oli ani happy weetaaga lisi ofune omuntu gw'oyogera naye akuyambe kati agenda okwata ekuba okujja alina ssebo kyeyafuula daily routine agenda okujja okuzza amaaso okwekanya bw'ati yalengera nakyanga kyabika alina gy'alaga nasera watandika omulinnya amanda nga bw'atiro kikola bulijjo baabano wobalina kyala n'amala akimanya nti omu ku ba students okuva ku yunivasite amutambulirako yinza okulaba tagali yajja mukazi wattu ngenda okuzza amaaso okumulengera nga aggwerayo Paper. ekyakimulese yalina rodiyomu gwe yali azze okusiikana Oh, sick. yali azze kusiikana kitaawe mubuuza ku byampapula z'amawulire ebitambula bitya We had a grand total of 43,000 subscribers. anti twasobola ogezaako okuba kati agenda okuzza amaaso erudda waliwo ate abaali bamugeya 25, myself included, wabula waliwo abali siriyasi oba mugeya being the key word here. Can I help you? yabagamba naye mbayambeyo ize At least they didn't try to take a picture. ekyonsi abyona tebagadde kunkuba bifaananyi abasinga baba baagala kunkuba bifaananyi Couple of minutes and your table will be ready. mwami laamu twamaze dde otegeka emmeeza mu bbanga tono tujja kuba tubayita mutuule wali eri You were saying about obadde onnyonnyola sooka ombuli ekyo obadde onnyonnyola That's it, really. byebyo
Sometimes I think that leaving the post was the biggest mistake of my profession. yagamba ebiseera ebisinga mbeerawo ne ndowooza nti okukkiririza mposi Even get yali ensobi ku nsi ya katonda oba osanga gye natomera. I am so sorry if I had anything to do with. nsonyiwa ebyakutukako bwe kiba nga kyava ku nze kwono nedda that. ekyo kiveeko toddamu nakyogerako. Your mother is. yali ayagala kwogera nti maamawo She read your letters. maama we yasomanga ebbankaluwazo Just to see me. We were so proud of you. naye kirabika mwali temwagala kundabako twali tukwenyumirizaamu. baali bamwenyumirizaamu. mukazi watu bambi yavaayo. juya batulaze amawulire agafuluma mu mwaka gwa 2019 awo nga bagamba nakyala alina kolomu gye yali yawandiisaamu ng'agamba nti baali bafunye obuwanguzi. victory, total victory. kyonna kye kyali nabagambye mutule mwekanye. yakwase kubo n'akomawo. mukazi watu engeri gy'asobola okwejjako kyonna ekimutudde ku mutima This kutuula bali kuwangula. full victory. nakye yamugamba tuno olutalo tuteekeddwa oduwangula total victory. Anyone. You era nga sirina muntu mulala okugjako gwe. have done more to prepare this country. era ng'agamba nti akoze kyamaanyi okuba ng'ateekateeka ensi eno. wulira So connect the dots. njagala ogezeeko connectinga dots Connected, and if you ezinaatuyisaawo. need help online, ate emunyenye bwe ziba zeetaaga kuteeka mu lunyiriri ziteeseeyo engalo. owulira the DI is with us on the. gwe kyobamanya DI balinaffe. laba mwana wange leka kutiitiira. Believe what you say. Use that gift. abantu bakkiriza nnyo kyoba oyogedde ebiseera ebisinga. Is through to its logical end. n'amugamba nti njagala okozesa ekitono ekyo. See, kino ngenda kuyita naawe paka gye kiggweera. you will have served your country. kino kyogenda okola ogenda kuba oweereza eggwanga lyo. ogenda kuba okoleredde ensi yo. yajja ebbali mukaseera kanenkeera waalwo najje yakeera najja nga asembera agenda okuzza amaaso kyava alengerako akaseefu omukyala yali akolamu. najja musekano waaye Quite beautiful. kaseefu kabalagavu munaaye nti ye J.D. McCarthy Safe and Lock Company out of Cincinnati. n'asooka amunyonyola yakakola ku saidi kijyabeera. Lock still works? kufuruzi kyakola bulungi nti ye waaye Awfully familiar. mu butuufu onneefaananyiriza. No, nedda afraid not. si kakasambu nnyina oyina gomanyi. wama yeggwe I just want to say thank you. kyemale njagala okugamba weebale kye wakola. Country, you did what had to be done, and we're safer. weebale kye wakola okutaasa ensi eno. wakola ekyo kyoteekeddwa okukola. abamu kufe tuuli okubeera nga tuli seefu olw'ekyo. anti weebale munnange. In this bad boy. abasinga ebiseera bisinga bwe bamusikana baba baagalamu kutisayizinga. wabula kyewunyisa ono amugambye nti weebale kye wakola wasobola okutaasa ensi eno. wakola ekyo kyoteekeddwa okukola. era abamu kufe tufiringa okubeera seefu olw'ekyo kye wakola. Little help, please. Continue. nono omuntu alina we yatuukira n'abaako byafuna. yajja mu kiraasi. He wrote, kind-hearted people might of course think there was some ingenious way to disarm or defeat the enemy without waliwo omuwandiisi omu gwe yali agenda maaso n'okwogerako true goal. w'ebiseera by'1800 nga boogera ku bintu bya ntalo politics ng'ogasseko n'ebirala. That must be exposed. n'oli atudde erudda Business that mistakes that come from wabula alina engeri gy'amutunuulira. n'engeri gy'amutunuulira kati kolo ye yasooka okuvaayo mu lekitya n'akwata ekubo n'ajja mu maka ga nakyala. lengera bwe yatuuka ku maka ga nakyala n'asooka abaako akanaaka kassaako. mala okussaako n'akubako obufaananyi kufuru eziriko nakyaliko ayinako kufuru nga 6 ku luggi ayinako kufuru nga 6. wamala ozikuba obufaananyi n'ayitawo. yajja najja ng'asembera ennyumba atandise ogikuba ebifaananyi
bwajeetula bwagikuba ebifaananyi bwajeetula bwagikuba ebifaananyi bwajeetula bwagikuba ebifaananyi n'atuuka ne Luda n'akubawo akafaananyi. Lengera maliriza okuba akafaananyi n'ajja ebbali kale yagera okuza amaaso ebifaananyi bye yali akubye ndowooza yali anoonya entry point n'asooka afune wali wiiki amaana akwate kuba n'ajja yeekaanya ebirala tebazeekwata n'ono Jordan yajja ebbali nakatulu box n'akateeka mu nsawo n'ebitonotono ebyaliwo awo n'abigattirizaako nomala ensawo n'agissa ku Akiba n'afulumayo tamutegera gayo ono simutegera oba ki ekimusumbuwa. Nakyala akwate kuba okujosomesa yabagamba abaayi ke kaseera mujje kati kwolwo oti yagenda mu lecture lesson yagidojinga wabula mu kugidojinga yajja mu maka ga Nakyala. Yajja mu maka ga Nakyala yajja ebbali n'asooka aggulawo oli ali eri maliriza okuggulawo bulungi nnyo n'akwate kuba n'ayitawo n'ajja munda. Yasooka n'atandika okwekebejja ku bintu by'omukyala by'alina ebbali kimu ku kimu. Waliwo n'ebyebbankaluwo ebyali awo gasseeko ne bino n'asikayo erudda baabano yazaawo kati alina obutu bwe yali afunye yafuna buno mu microcameras n'asooka abuteeka mu nnyumba y'omukyala era bw'amala obuusa mu nnyumba y'omukyala nga ku laptop ye asobola obwakisesinga yabuteeka mu ddiiro n'abuteeka mu kisenge n'abuteeka n'erudda mu kinaabiro. Kati bwabeera ku laptop ye abasobola obwakisesinga abasobola okwekanja buli kimu kyonna. Njagala olabe etagali n'asooka zaako emabega. Nakyala we yadiddeyo nga yeetaliiyo genda okulengera nga alina we yatudde n'awandiika. Yakezaako okuzuuminga alabe biki byawandiika kubanga ebbanga lyamaze nga amutambulirako omukyalo oyo abadde atuula nnyo awo n'awandiika nijja siwa kubanga tanaba kumanya biki byawandiika. Kene Nakyala yeekengedde nti waliwo ayinza ogwa mu bintu bye byawandiika. Kyeyakoze ng'agenda agula seefu bwe yafunye seefu buli kyawandiika akiyisawo n'akiteeka mu kaseefu erudda. Ono yasika akafaananyi ate kaseefu alabika yadde taka recognize nje oba yabadde takateredde nnyo kyamaanyi kiri awo.
n'amanya okay n'asika paka mu kisenge nakya yakutte kubo n'agenda ne yeebaka kagenda enkera waalwo akwate kubo okuvaayo aba yakamala bw'atyo okugalawo oluggi agenda okuzza amaaso olumoroka eyatuuka enzirugavu ne mufulumamu omwami kirabika ava mu gavumenti unayitibwa Adrian. Kibali kirungi okulaba munnange. Adrian ogamba ki? Kati baakuzaako emabega Adrian yaani? About 3. Waiting for a mom to check in. Yasooka n'amubuuza kati tugenda kubeera kikeerezi ameka kono kyanga 9 oba tuyinza okukerewamu essaawa nga 3 kuba balinda oli asooka achecking in. Nazukuze ku makya nga toliiwo. Nabika ngenda tandika okumanyira ebyembeera by'obutabaawo bwo ko nange bwetyo. What you wanted to hear? No. But the stars aren't aligning. Not funny. Yali ambuuza ki kye wandiyagadde okuwulira? Emunyenye teziri mu layini oba wote kiri fani? Waiting for the right moment. Kati sinaba kukitegera wamugambye oba tonaba mugamba. Olinda akaseera katuufu kona akaseera katuufu ko gye kali. Thanks. Alabika kati nakyamwetegefu okulaba kono we bali. Yakwate kubo n'asituka. Abagenda yazza amaaso gyali. Gwe tugenda sika n'ekiro tofaayo. Tugenda sika n'ekiro. N'akwate kubo ne yeetooloola. Era Adrian bwe yafa ku mulimu yajja. Bomiri baali bakola mu gavumenti. Bakwate kubo ne bajja erudda. Adrian yalimbya security. The paper trail has to be Airtight. Ono yamuga paper trail eteekeddwa okuba nga lisi kono nkimanyi. Eteekeddwa okuba nga eri commissioned. Nga kiraga nti baku authority buli kimu kyonna kyali financed by the government yaffe. Just think. We can end this thing. Tusobola okukomekereza ensonga eno. Once and for all. Nikigwera ddala. Hey, Yes. Wants it done. My boss wants it. Yagamba bosi wange ayagala kigwe, bosi wa ayagala kigwe. Buzibu kyati. To be credible and actionable. Njagala lisi interview gye tunaba tufuna ngeri credible ate ngeri actionable. Travel itineraries, whatever. Ngenda ku collectingira buli kimu kyonna kye weetaaga, passport, travel itineraries, buli kimu kyonna gwe ngenda kiteeka in order. Hey, over here. Ebyo soko biteeke erudda jangu. Nakyala alina bye yalina okukola. Naye nga ayagala kakasa nti buli kimu kyonna engeri gye baakikola kyali mu butuufu bwakyo. Can we talk? Just in case nga abaawo engeri y'ensobi. Onamukakasa nga buli kimu kijja okubeera okalime kubeera mweraliikirivu. Where then? Because I'm not leaving till we go. Esaasi n'amusaba nti njagala twogereko ono sigenda kwogera naawe. Anti sigenda genda unless nga tumaze okwogeramu nze naawe. Ko yogenda kunsiikana eno gye ndaga. Ono ebifaananyi abiina. Ebyabwe yasooka n'abiyisaamu ageze okulaba wa gye bivudde. Yeah. Gwe story ki mwana? Jordan yamuyita. Why? Yeah. Story ki? Hey, Why? Story ki? did you hear about Sunday? Wawulire ku bya Sunday? No, what? Neda story ki ate Sunday? Having a get-together at our house for faculty and department grad students. Bagambye nti waliwo ka get together akagenda okubeera waka faculty mpozi ng'ogasseko ne ba grad students. Thanks for the heads up. Ebyo mbadde sibimanyi naye bali kuntegeeza. Kati story ki? Yeah, I do. Ngenda kubaayo. One of these things? Manyi saamanyira genda ku mikolo gino nga ninjeka. Okay, if... Kati mbadde ndowooza oba kiri okay? Sure. Singa tugenda ffenako no sure. No problem tujja genda ffena. Weebali kusiima. So what's with the no phone, no email? Kati sooka ombulire tolina email, tolina simu, tolina ki ebintu bya tekinologiya byonna wabyeggyako. Anti njagala tambuza obulamu obuli simple. I should congratulate you on your appointment. Manyi njagala kuyozaayoza ku appointment gye baakuwa. Staff to the president of Wafuuka chief of staff wa president wa United States of America. Kituufu kyo. Era kiwulikanga ekituufu. Okay. I'm glad it all worked out for you. Ndi musanyufu kubanga buli kimu kyonna kyakolera bulungi. Lengera. About you living? Yagamba ate gwe Libby. Full times. Naawe kisobola okubanga kyali kigenda kukolera gwe wakigaana. Intent to run for re-election. Essaawa zino kyoba omanya twe kyakwetaaga. Anti aneetaaga lwa nsonga agenda kuddamu kwesimbawo. We need to make sure you're still part of our team. Ensonga esingira ddala okubeera enkulu twagala tumanye oli part of the team. You flew all this way to Ovudde gy'ovudde jasi kujja kuwulira oba kono nze kulaba ng'oyogera nti okyali naffe. I served faithfully. Na serving faithfully Everything I was asked to do every nakola buli kimu kyonna ekyansabibwa okolebwa.
back then. mu biseera ebyo You don't. sikitegeera Does it ever give you. No. naye gwe tobeeraawo n'otandika kuona nze siyinza kuddaawo okwejjusa ku kyakolebwa. Oda yaweebwa, buli kimu kyonna kyakkanyizibwa era kyakolebwa nga kiteekeddwa okubeera. Lwaki mba nejjusa? Edward bwe yamugamba. What happened to you and me that did hurt? Ekyannuma kyali kimu nti gwe wankyawa. Libby, The understanding was you'd resign and we'd all say twali tumanyi nti ogenda ku resigninga, medals of free ebintu bino bireke ofune medozo n'ebisigadde. campaign, just looking for a unified front. Agamba tetukwetaaga kujogezeko campaigningira nakyala akomewo ku bukulembeze. Nedda si kyetwetaaga. Wabula kyetwaga tugezeko kubanga oli unifying factor egenda okubeerawo mu campaign. I began to think that maybe Libby's having second thoughts. Maybe Libby's thinking of airing the family. Era yamugamba nti approvals alina sebo okuva mu kibiina 70% abasinga bakukkiririzaamu. Guys, but a colossally dangerous idea. Essaawa zino kyerayikira kikimu kyokka kigambibwa nti olina memo z'owandiika I know you have. eziyinza otuleetera ttagali. I can assure you it's not coming from my office. Mwataddeko abantu abantambulirako ko nti kiva ku yafeesi yange. Suspicious of everyone now. Ate bakyali ba abali mu Langley, Virginia. Otandise osuubiriza buli omu. People to leave me alone. Gamba abantu bamwe bandeke muneesonyiwe. Attractive woman, Libby. Oli mukazi asikiriza munnange. Sometimes the answer to a problem is Sometimes answer eri problem ebeera nnyangu nnyo okunyonyola kwangu ate okunyonyola okuli obvious. Owulira, I'm here in good faith. nze ndi wano in good faith Because of your service to the president, kubanga saavisi zo eri president z'amaanyi. Rachel still considers you a friend. Gwe kyomanya lwekya kyakutwala okubeera siyaawe. You can hear her now if it was otherwise. Unless nga munaye gwe kitogera kitwala bulala. So kati ompooninga. Counseled. Nedda kansolinga. This memoir you threatened, Eno memwa gy'otiisatiisa ng'ogenda maaso n'okuwandiika. either with us or against us. Either olinafe oba si kinga otulwana. Ekyo kye njagala omanye. Let's talk again. Tujja kuddamu twogere nateera. Aya. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. N'abagambye omugenda kannyonnyoka. Tukakwata empola just. Kakati kage together ke baade boogerako akaba faculty mpozi ng'ogasseko ne ba grad students ke kano wagenda kubeerawo kwegamba abasomesa abakozi b'oku university ng'ogasseko ne ba student abatono abo abakkiriza okujja. First class jerk. I don't want a single next semester. Kino kyali kimwetondera I think it can be a good. n'akigamba kale sigenda funa single room semester eddako And I, tugenda kubeera ffenna for that beer. tunywemu ku lwekyo We're bonding. tuboninga akimanyi kirinamu ekibeerabeera kerera kye yalina okweteekateeka kubanga gwe omukolo ateekeddwa okubeerayo naye Sebedrian yazze n'amukyalira. Ekisooka abadde amusaba akwate ekkubo ajja abeegatteko nateera kubanga kirabika omuntu gwe yali akolera mu biseera biri yasobola okufuna obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika n'abeera pulezidenti kati esaawa zino agenda kuddamu ku campaigninga nateera. Kati bali bamusaba akwate kuba ajje ku ttiimu naye nga kirabika nakyata kyayagala beesembereza yasalawo agezeeko bedi takingako abere ku bibye obiseku ebyo byatuukawo yasobola bakola bye baali beetaaga nekiggwa newankubadde ekyamuleka repetition enkyamu naye abakola bye baali beetaaga ekyo nekiggwa n'asalawo agezeeko tambuza obulamu bwe. Naye beeralikivu balinga abagamba nti okudda ebbali gy'ali ayinza okukeera ku makya n'ayasanguza ebyama byabwe. Old school stuff. Kano kadi tekamumatira Hey, when they can't even put a sentence together. ne bwe kamutulira obutunuzi kamudduka. How the hell did they get into Wabula akimanyi nti abamu ku basomesa asking you? balekicalazi nga bugaba abamu ku balekicalazi ng'ogasseko n'abakozi ba kampasi abamu ku bo tebamwagala Mosquitoes. Yeah. naye ate abamu tebamwinaako buzibu. Waliwo aba appreciating ekyo kyeyakola bagamba nti kyakola kyasobola ogezaako okuyamba ensi yaabwe okubeera safe at this moment. Singa si bantu nga mukyalo ono oba osanga bandibadde tebali safe naye buli kati. Kill one of ours, we kill 1,000 a years. Oli mu kutunulira nakyalo oyo So that y'omu ku baafulumya ebigambo ebigamba nti botta omu ku ffe tutta 1,000 olwammwe. Not yet. Ogenda kweyanjula gy'ali nti sinaba. Okikolanga Right. So how long are you here for? kati ogenda kumala bbanga ki wano. We'll see how it goes Nnyina gwe ntuuliddemu Your camp. naye nja kulaba oba semester eddako nja kudda. near campus. Beera ku kampasi oba kumpi ne kampasi. How about Kono kumpi ne kampasi. meet and greet? Gwe wamaze dda okweyanjula. I'm Jordan Ritt. That's Ritt. Nagenze ne musikana ne mugamba nzi Jordan Reed. It's excellent, Ne njogera buli kimu kyonna. if I do say so myself. Congratulations on that. Yes, it is a fine art.
Homes in that area, though. It's a lot of house for one person. kati sooka ombulire ennyumba nnene bwati batera gitera kugiwa muntu omu yekka. Quiet, too lonely? Oliyo weka No. toli mu bubaafu nti nedda Hi. no kirabika ayagala kuba manda. Furnished? Almost. So what are you sleeping on a day? Kati osulawa They leave you a bed? waliyo obuliri ayagala okwabanga ensonga aziwanvuyo alabika akuba manda. Kagenda obudde bwagenda maaso n'okwetoolola Do you encounter protests these days? wama sooka otubulire bameka abeekalakaasa boosiikana. Is it typical? Now I've Sikitegeera batera kwekalakaasiyako mu nnaku ezimu oba kiri tipiko. Namusuubiza temugenda tandika muteganya na nsonga ezo. Elizabeth. Osegeera Every time she walks out into the world, she has to deal with those haters. yagamba nze munaye ntegedde omubuuza lwa nsonga munaye atambula mu nsi waliwo abamulinako obukyayi. That's about it. Kyo kituufu kati tekikyali kyamaanyi. So, after that, Yagamba oluvannyuma year of controversy. omanyi twasooka ne tukikola kye twakola ne tusikana controversies ez'enjawulo. Time went by, it receded, and Baatuka ekiseera abantu nga beekalakasa naye akadde gye kakoma okwetoolola ne bamala ne babivaako. Toynbee was right. History is Toynbee yali mutuufu. something after another. Yagamba history azimbibwa lwa kintu kimu ne kuddako ekirala. Kati bafuna controversies endala ze beekalakasizaako ng'ovudde ku kyange. Waliwo neeyajja n'amugamba newankubadde ekyo bwe kityo bwe kiri naye mulimu abantu abakola mu byafaayo bye baba bakoze nga mu butuufu byo byemulugunyizibwa. Ono n'anyweddemu kuba nakyabadde agamba Toynbee yagamba history kwegamba kintu nga bonogaa bitambula bwe bityo. N'agamba tetugaanyi bitambula bwe bityo naye ate era mulimu ebiyitamu bye tutasobola kwerabira. For theatrics. What the fuck does that even? Gwe biki byoyogera naawe Garcia? You're stupid drunk. Kyentegeeza nti oli stupid drunk. The way I can stand to be around. Engeri gye nsobola ogumiikiriza n'okunywa kabbiya waneeno. Honey. Come on. Leka You know the number. wama sooka ombulire bameka abaafwa. People. Bameka abaafwa. Based on the information. Okusiya ku information Time. tonsiriwaza bameka abaafwa. There's always the unknown. Always wabeerawo unknown. Tosinika mannyo. Bameka abaafwa. Bameka. Nakyakoro kyamugwako. Yakwate kubona akomaweeko ewuwe. Oli omukyala abadde alina kyamubuuza ng'amugamba nti bameka kati abakwekalakaasizaako. N'agezaako kinyonyola. N'agamba nti bwe twakola kye twakola. Okwekalakaasa kwali kw'amaanyi nga ne bw'oba oyiseewo waliwo abakufujja waliwo abakola ki. Naye akaseera gye kaakomugenda mu maaso baafuna ndowooza ebirala byabadaivatinga. Kati kikyali ky'amaanyi nga bwe kyali mu biseera biri. Nga Toynbee bw'agamba ebyafaayo engeri gye bitambula bituuka ekiseera ndowooza ne biyitamu. Abantu ekyo ne bakivaako. Namukadde wajjidde n'amugamba leka kuwoza nti ebyafaayo bwe bityo ne bwe babiyise obuyise abantu ne babivaako. Waliwo ebyo bye tutasobola kwerabira ebyebisiraani. N'alyoka amulemerako ng'amubuuza nti bameka abaafa ku incident eyo. Yali etwaliramu ne nakyala mu ngeri emu oba endala. The Amman intel changes nothing. Kati baasooka ne bakuzaako ke emabega. At least not checking the window. Yakwatibwa najasika nakyala ng'amugamba nti waliwo intel eyaze ya Aman. Onaagamba nti intel ye terina kyegenda kukyusa. Yali amubuuza kuva dda nti agamba ki ko tewali kiriwo. We include the DIs in intel, yes. Right, but it's commission proof. Okusya ku information gye balina n'amugamba singa tutekamu DI intel obanga bonogamba information kiba kikola. Ye nakyasebo yali specific ng'alemeddeko kyava asaba bali basooke beetoolole. Yogeremu naye. Yajja eruda mu elevator. There's one more thing. Waliwo ensonga endala emu yokka. Change my mind. Nakyusiza ebirowoozo We byange. now go with Directive 712. Bifo kyogenda ne D710 tugendagenda Directive 712. Libby, it's become clear to me this is much bigger than Holmes. Kino kyamaze eddogezaako okubeera kiriya kisooka ku bya Holmes. World, don't fuck with us. Twaga tugezeko sindika message eri abantu bano mu nsi eno. Look, Balekerawo fucking anafwe. I'm convinced the stars have aligned. Nze ndi convinced nti emunyonyi kati ziri mu lunyiriri. Consider 710. Wandibadde alisi ogenda maaso n'okonsideringa 710. Bifo kyogamba Directive 712. Fire barn. When the moment comes, Akaseera bwe kanaaba katuuse. Saagala ogezeeko kwemamaaza owulidde. Kati Directive 712 kugamba kanyuga nuclear. Yena kye yabadde agamba nti alisi bwe tuba tuwayisa mission ng'eno. Tubagambe bagendere ku 710. 710 bamugendako sa drones. Zibeere specific mu area ko ze baba baziwadde. Zibeere specific mu area ko ze baba baziwadde. Naye ate yena kyali agamba nti emmativu bano abasajja bateekeddwa okuba nga basaanyizibwawo. Directive 712
kuba kusekulanga bonogamba akabuga nga kajinja konna kyokka nga mulimu n'abantu abatalina musango. Ekibuga kyali kiritwa Homs ku saidi ya Syria kibali bagezaako discussingako era mugambe n'omugamba nti akasabo kanaaba katuuse ng'oteekeddwa okuwasa mission egenda supportinga in my njagala osobole mekola nsobi. Submission yonna gy'onoowaayo kakasa nti egenda kuba ngeri supportive ku byange. Yajja n'addamu okuwandiika nateera bagezaako okulaga wa gy'avudde ne lwaki abadde ayita mu mbeera eyo na biki ebibaddewo mu bulamu bwe. Saawa buli kimu kyonna Lisa abiteeke ku mukono biwandike buwandiise erudda. Njagala olabe. Maliriza n'akwata ekkubo n'abibikako n'akwata n'akanaaka akalala awandika solo yonna nga bwe yali kubanga essaawa zino bonna abasinga abakirimu tebabatunuulira okugyako ye kubanga oluvannyuma lwa buli kimu kyonna nga kimaze okubaawo n'omutwe ogwafuluma mu mpapula z'amawulire kyali kiraga nti yali ataddeyo. Yali agenda maaso n'okunyumira okusyako ekyo kyali kikoleddwa. Yamala almost ennaku nga 2 ng'awandiika nga kano kamulaba tekamuggyako maaso. Njagala weekaanye tuli kayitibwa unacceptable loss. Yagamba sigenda powa sigenda kuzikiza wadde omukono gunfuuyirira wadde gunnuma ngenda sigala mpandiika era n'asigala nga agenda maaso n'okuwandiika paka lwe yatuuka ku nkomekerero ya buli kimu kyonna era bw'atyo n'asayininga out. Njagala weekaanye bw'atyo ng'amaliriza sore gyeggwera n'akwata ekkuba akawandiika n'akateeka erudda. Yamala si ebbanga eriweerako ddala ng'atudde awo awandiika. Ono yamulaba n'asooka atambuza kamera alabe wajja dda mu nnyumba. Ennyumba yonna yali ayiteddemu kamera ze era bw'atyo nakye yayajja n'atuuka pembeeni n'asooka azoomingira ddala alabe wajja alaga. Ono yakwata ekkubo n'ajja erudda. Julia yali afunye engeri ya seefu era seefu mwe yakwata n'ateekamu bulungi nnyo era bw'atyo n'amaliriza nga zizaawo. Kagenda obudde bwetooloola enkera waalo yalina okujja mu lecture asomesa political science university. Kati ono yeekuluno teyagenda mu byakusoma yakwata bukwasi kubo n'ajja wannakyala. Akimanya ebiseera ebisinga lesoni etwala bbanga ki. Yajja maka yafunye ne wasobola okubreakingira in n'ayingira bulungi paka munda. Yitamu n'atuuka yayitibwa Martin. Njagala weekaanye kyeyakola n'asooka tayiminga bulungi amusubira lisi mu ssaawa 2. Oli alina essaawa 2 ng'asomesa. Ono yatandika okunnyonnyola ku kojja eba ekozeseddwa ki kyesobola kwegamba effectiveness yaayo obuzibu obusobola okujja. Kati aba akyannyonnyola agenda kuza amaaso nga Adrian azze. Adrian yamutunuulira. Kigamba Adrian yafuuka chief of staff wa president aliko essaawa zino. Excuse me, Luis. Banaye munsonyi omukose okoleke Luis. Minute, please. Ngenda basa musooke mumpemu eddakiika entonotono ngenda kudda. Yasalawo asooka akwasaganya Adrian. Yamugambye dda saagala munneesembereze munneesonyiwe. Omuto atuuse maka ga Nakyala era n'atuuka ne wali chef. Muyita n'amugamba jangu. Kwe kujja. What are you doing here? Gwe ki ekikuleese ssebo? Finish our conversation. Now you Agamba mbadde nze tusobole okunyumyamu. To the question. leave me alone. Tewasobodde kunnyanukula kibuuzo kye nkubuuzizza. Mundeke nzeka. No. I'm no longer on your fuck. Nze si kyali ku fucking tiimu yammwe mundeke. Kyo kye njagala omanye. So we can't count on you. Kyogamba tetusobola kubalirako. Count on me to tell the truth. Anti unless nga mumbalirako okwogera mazima baasanguza. Look, you're at peace? Why are you making this so hard on yourself? Twasobola okuwa eddembe eryo ly'oyagala. Lwaki ensonga zino ogezaako zikalubya? Oyagala fuuka mulabe waffe. Yakwata bukwasi ekkubo n'amuviira. Gwe kirabika tontegeera. Everyone, I have to go. Oli amubuuza ndowooza siina kubalirako nti oli ku ttiimu yaffe. N'amugamba lesi ng'ombalirako baasanguza. Ng'ombalira kwogera mazima. N'ekitali ekyo siina kye mbagaza. Ne kirasi yalisazaamu kolo yannyuka obudde bukyali. Ate kano kaseera tukamanyi
kyalina essaawa nga ziizo And nothing changes. kyogamba tewali kigenda kyuka bwotyo bw'osazeewo maama. Edwin amubuuza tambula butambuzi n'amuviira. Ono ayagala kumenya kaseefu n'atandika otambuza bulungi nnyo mpolampola. Ngeno gira bwati nga kirabika ekutteyo. Kwatako naggulawo. Genda okugulawo bwati okuza amaaso okwekaanya. Aya. Nga mudase omulimu bu pamphlet. Nakya bwe yabadde awandiikako. Abasooka yeekebejja. Yeekebejja kamu kamu. Maize okwekebejja kali n'akwata akalala. Put that down. Ziba tezeebusa kume nakyala amuguddeko yamugaba biteeke wansi. Bwe seewo biteeke wansi. Tamulide nga ajja nakujja. Biteeke wansi bye weemakuliramu biteeke wansi alina noseru bwatula. Ono n'amanya kalabaayi. Bisa wansi nga bwe bamugambye. N'akwata ekkubo n'asituka. Dda wali. Hands to your side, palms on the covers. Yamugamba njagala emikono osooka ogiteeke pembeni. Wensobola okugirabira. You were following me. Obadde ongobereraye. Point the gun in my face. You were just a motherfucking stalker. Guli just motherfucking stalker. I would be within my right to shoot you. Wano okukuba ekyasi mbeera mu lukisa lwange gwabadde akyalimbira wano. Shit. Nedda siri stalker nga bw'osuubira. You were in my class. Wali mu kiraasi yange. And at Dr. Sipes. Yes. Ne wa Dr. Sipes. Of course, ndi grad student. Were you sent here? Someone paying you? Sikitegera waliwo yakusindise waliwo akusasula okujja eno. Then you have one chance. Then kati olina omukisa gumu okusobola okwanukula ebyange. If I don't like what I hear, Bwe si buli aki kye njagala. I kill you or call the cops. Ngenda kuba ekyasi mpite poliisi. Have a phone. Anti olina simu. Kimanyi tolina simu. Why are you here? Kiki ekyakulese wano? I'll put it this way. Kankyogere bwe nti. Say I'm a Jew. Tugambe ndi Muyudaaya. Say I am. Sigambye nti ndi Muyudaaya wabula tugambe ndi Muyudaaya. I learned my grandparents, they were murdered at Auschwitz. Nga bazadde bange bajjajja bange bonna battibwa mu Auschwitz. Do I immerse myself in the subject? Ne ntuuka ekiseera Camps, attending horrors. ne nsalawo ngezeeko ssoma munnange. Study hard, I excel. Ne nsoma nnyo ne nfuuka wakabi. Scholarships. Ne nfuna scholarships ez'enjawulo masomero ag'amaanyi. Universities, both graduate. Ne ntuuka mu university yaba both undergraduate ne bagraduate. Graduate university. Kati ng'otudde My first class. kilaasi yange esooka ku lunaku lwange olusooka ngenda soma political science. I look up and see Dr. Meng. Ngenda okulengera ng'agenda osomesa Dr. Mangli. Dr. Mangli yatta abantu Honorary chair mu Italy. of the science department. And will be lecturing me. Kyewunyisa okubanga ekindeese kusoma byange naye nga yagenda osomesa yatta bazadde bange ne bajjajjange. What you committed was Esegeza famire yammwe yaliyo ggwe. a crime against humanity. Yamugamba kiwakomitinga it is atrocity. Crime against humanity. We believed we were Ffe twali tulowooza. the safer place. We Leka tonyonyola. Tonyonyola. Okusa ku bano kye baakola kyatwalira mu famire y'ono. Fucking war criminal. And Oli fucking war criminal. Weetaaga kutugibwa ggwe. Weetaaga tugibwa. Omukazi wa Kisebeka akasi akeetolodde emabega kyabaddemu kwe kunyolwa kwabaddemu kwe kwejjusa kwabaddemu. Martin. Yamuuza erinnya ly'ogwani kono Martin. Martin. okay. Kale. Martin Sully. Martin Sully yegwe. You have your Mingala. Yagamba kakiswale nti nze Mingla. Dr. Mingla. Staring. Omunazi yatta abantu Abayudaaya. Mutunuulidde essaawa zino zennyini owulira obusungu. Ddala ng'owulira oyagala na kunzijawo. Tiwali tabu. Do you want to kill me? Oyagala kunzita? Kwata. Kwata oba oyagala kunzita kwata. Nah. Namugamba nedda syagala kutta. No. Sigenda kutta. Wabula I just want to understand njagala gezaako kutegeera. how evil works. Ddala mutuufu sitaani ye abeerawo atya. Kinjagala okumanya. Yeah. Saani
I want to know everything. njagala okumanya buli kimu kyonna ekikolagana ku sitaani. You wear silk? Yayambala ki? Got fine china? Does he drink latte? Abeera mu musana, anywa latte, alya mmere ki, alowooza atya, yeebaka atya, aloota. Does it have remorse? Njagala kumanya oba ddala mutuufu sitaani alina remorse. The big questions. I want to know the details. I want to. Njagala okumanya oba nalina addawo neyeemulugunya mu kintu ky'aba agenda okukola kye njagala kumanya mu kimu kyonna ekikolagana ku sitaani. Kubanga ekintu kye mwakola bw'oba osobola okwebaka obeera mukazi bannange. Please, Yamusaba atuule ebbali, yamugamba tuula. Martin ngenda kusaba tuula wali. sit back down. Tuula wansi. Waliwo ebintu by'otamanyi ebiri emabega w'ensonga ezimu. Gwe sikunenya, oyina ennaku yo, oyina ekinugu. Of course, oyina right okuba n'ekinugu n'ennaku gy'olina ku mutima. Wabula njagala mbeeko bye nkulaga in brief. Alisa olugero ogezeeko odutegeera naawe. Read it. Yamukwasa ebintu bye by'adawandiika n'amugaa yisaamu amaaso soma. You want to understand? Oyagala kutegeera? Read it. Soma bw'oba oyagala okutegeera sitaani abeera atya. Byonna byonna bisome. N'asooka ajjayo kano. Tandika yisaamu amaaso osome olabe. Start there. Tandikiraawo. Mr. President, because Kino basooka ne bakuzaako emabega. my national security Information yo gye baligenda maaso n'okuŋŋaanya baali baagala gisa mu meeting eri president ng'ogasseko ne ba joint chief of staff. Era bwe batyo baatuuza taaba Meruka nakyalo ono vice president n'atandika okugenda maaso n'ogezaako bannyonnyola. agree that her Era ng'abalikomeningira National Security Affairs Advisor we nakyala ayitibwa Elizabeth. and total action. Agamba nti singa tetugenda maaso nagezaako kweteekateeka kino twetaaga tukiteekereko ddala ekikolwa ky'amaanyi. Alabika ye omukyala asinga okubeera omugezi mu room. Yamusaba akwateko bajje. Kakino yakwateko bajje asobola okugeza kwayisa mission. Okisa ku information gye baali bakuŋŋaanyisa mu kaseera ako. Yajja erudda. Mr. President, Mr. President munnange, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala aba joint chief of staff. we are currently presented with a Essaawa so twaga tugezeeko bakakasa nti akadde ke tulina change the course of history. kyonna kye tusaawo kigenda gezaako kyusa ebyafaayo. Opportunity is undeniable. Naye ate omukisa guno tetusobola geza kugusuulirira. ISIL, N'asooka abannyonnyola Omar Latif, Al-Qaeda, and the mpozi ng'ogasseeko ne Kamal Latif okuva mu saidi ya Al-Qaeda. Jabhat Sajed yatandika okugezaako bamenyera amannya g'abasajja abatujjwa abaliwo ebiseera ebyo abaali babakijjonya ekitenkanika Sham, and Dr. S.Q. Vedat, ng'ogasseeko ne SQ Vadat Atomic Energy Organization of Iran. abadde akulembera Atomic Energy Organization ku saidi ya Iran. Unbeknownst to one another, these Y'omu ku basajja abamanyikiddwa okugenda maaso n'okuzimba kojja za Atomic. a rogue agent dedicated to the proliferation of Agenti asingira ddala okubeera ow'ettabu omwetegefu okubaako kyakola eky'obulabe. Homs, Syria at the same time. Kati abagamba nti abasajja bano bonna omukaaga be twogerako bagenda kuŋŋaanya mu kafo akayitibwa Homs ku saidi ya Syria. Only 162 Onaabuuza Homs kiri luddawa? Damascus. Anti otambula kilomitazi ndowooza 612. That's about 100 miles. Miles ndowooza nga 10 ku saidi y'omambuka ga Damascus. Never did get the damn metric system. Kirabika neetaaga ngezeeko okufuna ebibalo bulungi ennyo. Our best estimate is a 4-hour overlap. Ono yagamba nti okusinziira kuteebereza kwaffe twakirabye Time nti tusobola okugezaako ba overlappinga mu ssaawa nga 4. within the city of Homs. Bano abasajja bali mu kitundu ekyo. Unity. Guno mukisa gw'amaanyi. The heart of Homs at this moment Tusobola okugezaako banyigira mu kibuga kya Homs mu kaseera kano kennyini. of terrorism this country has faced for Tusobola okugezaako komekereza obutujju ensi eno bwebadde siikana. Abaami n'abakyala nga bakaba ng'ogasseeko ne sente ze tubadde tuspendinga nga tuyiga n'okukola intelligence ku basajja bano. giving us just under 5 hours to approve it. Era ng'agamba nti essaawa zino kituwa essaawa 5 okusobola okugezaako okwaprovinga course of action ey'okugyawo abasajja bano. N'asooka mbuuza olowooza tuyinza kikola tutya. Scenarios in which Kali abannyonnyola vice president n'asooka amuyingiramu onoosonyiwa. Interrupt. Onoosonyiwa okuinterruptinga submission yo. Naye mbadde njagala mbeeko bye njogera. If we act now, Ono yagamba singa twakitinga kati defeat these primeval. tusobola okugezaako defeatinga abagwagwa bano ku ssaawa eno. Now, Elizabeth is going to walk us Elizabeth agenda gezaako tuyitiramu tulaga engeri gye tusobola okugezaako kikola tactically. Naye that our response should be total and absolute. nze ngezaako bakakasa nti response yaffe eteekeddwa okubeera toto and absolute. Tulina okukakasa mu kiggweerawo ddala. Madam Vice President. Osobola obbannyonnyola. Tactical response nga bweteekeddwa okubeera. Ye yali alikomeninga ekiyitibwa Directive 712 kusitula kojja bakuba akabuga konna.
and her staff are advocating is unprecedented. yamugamba kukyogezako ku advocating nga kiri unprecedented ekintu ekyo tetusobola gezaako kikola naawe Pandora's box. essaawa zino singa tugezaako kozesa nuclear kojja tubanga abaguddewo ekiyitibwa Pandora's box. calls for a tactical weapon. Directive 712 egamba tactical Policy of this kono oba otaddemu nuclear gwe kyotamanyi any conflict that okufitata mbisi by'emabega mu ssematalo owokubiri twali twalayira teri kuddamu kozesa nuclear kojja naddala ensi yaffe nga yekitandise moment ekyo kigenda kuba kimenyawo amateeka. rise a nuclear strike that would kill countless innocent essaawa zino ogamba tugezeeko okurisinga nuclear attack strike egenda okutta abantu abatalina musango mu kintu ekyo. Enemies need to know we are prepared to use it. bw'obeera pulezidenti osobola okikola yagamba ye To understand nze mba mwetegefu ogezaako kakasa balabe baffe nti singa baba bakola ekyobusiru gye tuli beetegefu okozesa nuclear kojja gye bali. they love and cherish. twaga tugezeeko okujjawo buli kimu kyonna abantu baabwe be baagala be basinza be bakola ki. It's a different world. ensi gye tulimu kati ndala nnyo. Is unique in terms of who the enemy is and how to combat that enemy. yagamba kati akaseera ke tuli musika akuddawo gezaako okutula ku kumanya omulabe waffe ali atya era tuteekeddwa namulumbagana tutya tuteekeddwa mukwata tutya nedda. Vice President, there is no credible evidence. vice president tulina credible evidence esobola gezaako supportinga intero gye mutadde maaso That's your kyekisingira ddala okubeera ekizibu anti bwe buzibu bw'olina. that Vedat and these gangsters essaawa zino zikyekugamba vadati ng'ogasseko ne bagangsters bano in an American city in the next 24 months. basobola ogezaako okuleeta kojja mu myezi ena egiddako ne baleeta kojja kono obukakafu tobulina tonnaba kumanya obukakafu nyinza okuba sibwina naye gwe tokimanyi. Our window of opportunity is under 3 hours. mwe kye muba mumanya nti omukisa gwe tulina okusobola ogezaako maliriza kino guli mu ssaawa 3 zokka. Analysis and evidence. essaawa zino elizabeth asobodde ogezaako okubanga abawa analysis n'abawa n'obukakafu kiki kye tulinda. This worldwide nze ngamba tusobola ogezaako okubanga tukomekereza embeera eno bbanga lyonna kirowooze mr president. elizabeth wangi president Do you agree with the Vice President's okkiriziganya ne vice president ki kyagamba mbu tuteekeddwa kikola mu nkola bweti eya directive 712. Of course I do, Miss. of course nzikiriziganya nakyo. These 6 men will be at this place. okakasa bano abasajja omukaaga bagenda kubeera mu kifo ekyo mu budde obwo mu kaseera ako nti tetugenda kukola nsobi. yes mr president. ne that mwennyini agenda kubaawo kakeesa mukola atomic kojja. yes mr president agenda kubaawo. muna ne basiikira basooke bawulize president ki kyagenda okwogera. You know, omanyi after I won my 3rd championship, nga maze okuwangula 3rd championships yange ku saidi y'omu texas mu mupiira bambuuzanga it's the secret to winning. kyama ki ekiri mu buwanguzi. Just tell them. nga mbagamba kimu Commitment. ebeera commitment Total commitment. ebeera total commitment. bw'oba osazeewo okukola ekintu kikole kigwe. So, bwe kiba nga kituufu bano abasajja bonna bagenda kubeera awo. let's go in this. ate nakyala elizabeth mu submission agambye basipendinga sente nnyingi nga bayiga abasajja bano naye bwe tuba tufunye omukisa ogezaako bamaliriza omulundi gumu kaseera kano lwaki tetukikola. naye nga okukikola tebagaana just lwakubanga tactical response gye baagala okukozesa eri abantu bano directive 712 bagenda kozesa nuclear kojja egenda otwaliramu abantu abawererako ddala abatalina musango. president yalagira ne bakuba tekyalimu ki. president yalagira ne bakuba kuba kumira pini. president yagala kati katumire pini tumanye bwe kibanga da intero gye muyina ekakasa ati abasaawo bagenda kubeerawo katubatte ekyo nakyo kiveewo. Destination. aya Thank you, everyone. ati mwebale buli omu yenna mwebale buli kimu kyonna wabula ennaku yasigala mu bantu kubanga awattirawo abantu ndowooza nga emitwalo 16 ku 15 ejja batalina musango naye nga beetaaga kutta abantu 6. ye vice president kyamuleka agamba ya ono mukazi watu yawulira ennaku jukira tactically already yali amaze okusengeka engeri gye basobola okurespondinga eri abantu bano. yayina ekiyitibwa directive kwegamba nga bonogamba nti mateeka waliwo directive eyitibwa 710 whereby nga balina kozesa drones to strike nga basobola obalondamu we bali ne babakuba. kirina kyala agamba nti okubalondamu ne drones kiyinza okubeera ekizibu ayinza otawanyika zimanyi okuwunga. n'agamba tukozese lumu 712 okube bumu omanye nti nkubye blast radius ebadde ya mailo ndowooza nga 50 babali tebakyasobola kudduka.
yasobola okonvinsinga president nina kyanabeera in support era president nakola strike. I know I could count on you. Mukazi watu kyamuluma naye buli kati kyekibadde kimulumiriza. Falsified intelligence? Yagamba mwakwate kuba ne mukuba akaalo nga ne information gye mulina ekyali false. Katonda wange. Go to one person first. Bantu bameka bamanyi ku kino? They publish. No, why wait? Lindako. It's very important to me this person is the one who... Yagamba nti waliwo gwe njagala mpa amawulire agasobola ogezaako gafulumya kikulu nnyo ku saidi yange. Who else knows? Asobola ogafulumyako naani omulala amanyi? Just you, Martin. Just gwe weka akimanyiiko. Omugambye mwasekula ekibuga ne mutta n'abantu abatalina musa ku false information nga temukakasa nakakasa mutebereza butebereza. No. Yambuze mundu wobeera naye owulira obeera safe ko nedda sibeera safe. Ziba tezeebusa n'awulira akonkona. Genda okulingizayo okulengera. Yamanyawo manya abo ba national security be bazze. Kati yali vice president ye president kati atwala. Era ng'essaazi nali mu kweteekateeka kudda kusaba kisanja kirala. Nakyalebe bwe bagwa n'abagamba nze nvudde mu bintu bino. N'asaba resigninge alekerawo n'okuweereza gavumenti. Kubanga ye nga ye mukazi watu ye yalugwamu. Balinga gwe baashaddaaka. Kubanga ekyo bwe kyaggwa ne bafulumya n'amawulire. Feesi ya Nakya gye bassaayo. Kibula abantu badde bagenda maaso okwekalakasa gyali. Badde beekalakasa abantu bamu ab'enjawulo abaaluma okusyako ekyo ekikolwa. Abagamba nti newankubadde kati tugamba twali twetaaga okutta abatujjwabo naye ate abantu abatalina musango abaana abakyala. I have nothing on me. Siina kyenvuddeyo nakyo. I got student ID. Nyina idea yaba student ng'ogasseko n'akaseeta akatotono. Your phone. Essimu yo. Oh shit. Leave it. Yesu Kristo girekaawo gyatugende. Ngambye essimu ye esobola otukwasa girekaawo. Awo ne bavaawo ne batawanyika bagende. Bakwate kuba ne bajja erudda. Go to the cops or FBI? I mean, everyone can't be... Olowooza abasirikale olowooza beefubya history ki? Yamuleeta ebbali ku street wuliriza tudde side seeno. The trees. Yagamba gino emiti gisobola ogezaako tubika. Bwe baba bakozeseza satellite okwagala otulaba. Satellite eba tesobola kuyitamu bulungi mu miti gino. Exposure can't be risked. Questions can't be asked. Era ng'agamba n'okusya ku operation nga bweri okusya ku ngeri gyenji studies kwaba abazze. Eteekeddwa okubeera nga yakujja kunsirisa mu kasirise. Tebasobola kwagala te kunkwatira wano. Kubanga okunkwatira wano kiba kigenda be exposinga. So kiba kitegeeza yafuna ekifo ng'amanyi n'okumanya. Ono yajja n'asiika na Jordan. You can't tell me any more about it? Kiwagamba tosobola kumpitira mu bisooka ku ebyo. Action or something? Kiki? Really? Okakasha. Trying to right or wrong. Njagala tereza bikyamu. Important, really important. Kino ekintu kikulu singa tekibadde kikulu syandibadde wano ssaawa zino kusaba buyambi. This is... Please. Bami nkwegayidde tombuuza bingi. How much do you need? Yambuuza meka ze weetaaga. Soko nfuneyo dollars nga 4. Can get that. Thank you, Jordan. Okay, thank you. Weebale. Also, swing by the room, get my laptop. Yeah. Maybe grab a sweater? Yeah. Anything else? Yamugamba bwe kiba kisoboka njagala ogende. I take it you need all this as soon as... Right now. Leetera laptop yange. Whatever it is you're doing here. Kyonna kyonna kyogenda maaso n'okufumba wano papa. It works out okay. Kansabe bitambule birungi. Be safe. Beera safe. Musabye sente n'abaako ne byamusaba amuleetere. Ssaawa eno yennyini. How do you know to get in and out like this? Making my business know every exit of every building I step foot in. You never know when some dickhead with a gun might open up. Used to think I was just... Yali amubuuza nti wategeera otya nti eno tusobola okuyitirayo. Zanti munnange embeera yange bwe ntuuka ku ssomero nteekeddwa okwekkaanya just in case singa liba lizingiddwako wa ewala exit point enyangu. Muleete ebbali. Waliwo kyengenda okulaga ku laptop eno.
naye saagala obeere mu mbeera. N'amuteerako erudda. Agera okuzza amaaso nga ssebe ennyumba yonna yagiteekamu kamera. Nyumba ya Nakyala yonna yagissaamu kamera gwe ssebo. N'agambye saagala otye. Katalaage. N'asooka atambuza. What we're seeing. Yamubuuza ki kye tulengera wano. Is it now? Bye tulabye akaakati? Yesterday. Ayi bwe byajjo. Wano we najjidde n'osanga. This is this morning. Kati bino bibadde bya ku makya g'olwaleero. Abasajja bagenze okuyingira nga tuvuddeyo. Ne basooka beekebejja ruumu yonna. Mu kutunula ennyo yagenze okuzza amaaso okulengera. Bukamera n'abulengera. Era of course yalina obunyigirawo ng'obudde bukyali. Zibadde zeewusa bagera okuzza amaaso waliwo naakonkona. No, don't. Lindako tojjayo omundu sooka olindeko. Doors open. Oluggi luggula osobola okugulawo. I'm here because we reserved the room. Mumaliriza kubanga munaye twali twagala kozesa ku ruumu eno. Yep. Tumaliriza. Minute. Jasi mutuwemu eddakiika. Okay. Ono yabagala take your time. Twali tabu. Wano tuveewo. Any ideas? Regarding? Where to go? Ono yamugamba nti olina ebirowoozo byonna bwe tusobola okgenda ne tuwekweka paka nkeera. Kono of course nyina we manyi. Yakwate kuba n'amuleeta ebbali ka beach. Right. Yes. He runs a newspaper downstate. Kati bino oyagala biddusiza kitaawo. Kitaawo alina newspaper company nti ye. Print it. He'll print it, Martin. Kati bw'ataabifulumye ko najja bifulumya Martin. Jasimbadde ngamba bw'ataabifulumye kuba mwana. Bino byasyanguza pulezidenti ku kye baakola ku lukwe lwe baakola. Olwatwaliramu obulamu bw'abantu. I've been thinking about just grabbing the backpack and running. Nabadde ndowooza okukwata akasawo kange nkuddukeko. Story, just getting it out. Kwegamba lusole nfuniriza engeri gye nkifulumya. Ate lwaki sewakikoze? What's been stopping? Ki ekikulemeseza okudduka n'akasawo? Your story. Alwansoma munaye olugero lulwo. Kati gwalina olukisa okufuna engeri gy'olufulumyamu. Osekeera. Kazwali yasooka n'asiriikirira. He's a good man. Kitaawo sole kikono kitange musawa mulungi. And caring. Omusajja afaayo. It's what you want a dad to be. Kwegamba ali mu ttuluba lya taatawo kyewandyagadde kitaawo abeere. He was all that. Nange kitange yali ebyo byonna. Bano bwe baakuba kojja mu kabuga akayitibwa Homes ku sayidi ya Syria. Musajja wattu famire ye yaliyo bonna baabata. Bonna baabata. Beautiful son. This never ends. Lengera. Do you believe in the hereafter? Yagamba naye okkiririza mu bulamu bw'eggulu. Bulamu bw'eggulu. And I know I'm going to have to answer for what I've done. Yagamba nti obulamu bw'eggulu mukkiririzaamu. Era nga nkimanyi nti oba osanga lunaku lumu ngenda kwanukula. Either I get to ku ebyo bye nakola. or I don't. But I have a chance, thanks to you. Baabano. My father is dead. Kitange yafa. Well, my mother, she may as well be. She never recovered. Tugambe nti oba mange ye. They're important to you. Well, they're important to me too. Kino ekintu nsonga nkulu gy'oliko no butereevu. Bwe kibanga ddala mutuufu nsonga nkulu nange ensonga nkulu gyendi. Basobole otuusa. Bintu bino babituuse gye biteekeddwa otuukira. Basalawo alisi bawumuliraawo. Nakyaba yeebase kyava akwate ku n'asituka. Yajja njagala weekaanye. Tukire bali mazzi. Tasobola na kwebaka ne oba ofa otya. Sooka n'aba n'abako mpola mpola.
bwatyo n'akwateko n'asituka genda okuza amaaso ng'oli musaatu yebasi baamukuba ekigala ky'emmundu ku mutwe uzanyisa state ne bakwata ensawo genda okuza amaaso empapula mwezirina olutomo eruli ne batambula ne bagenda ono baamuleka tebalina kye bamwagaza musaatu agenda osituka bw'ati kuza amaaso nga nakyataliiwo Dr. Lam? kyava ayita Dr. Lam asooka amagamaga amunoonyeeko alabe nga nakyatamulaba yamanya kujja akwata akasawa gy'alabe genda okuza amaaso ng'empapula mweziri n'asooka yeebuuza nakyayinza kubaawa bamukutte tayuno bamutwala bajja bamusibye Hello, Libby. ati ogamba Kirebe Madam President mutaddeko sebo force yonna bamunoonye munete ne bamutuuza amaaso ga President Katonda akwati kubajja ebbali eno okuza amaaso yatandika okweraliikirira buli gwalengera nga amweraliikirira kyewunyisa empapula kyaziyina ezannakyala I apologize. I think the team got a little over. yagamba ngenda soka netonde kirabika tiimu ya kikoze mu bukyamu If you will excuse me, I'd like a... abasigale ngenda basaba mutambulemu mu nsonyiwemu mundekemu ne nakyala Come on, Adrian. Adrian obadde otya naawe mugende muleke njogeremu ne Elizabeth mugende bajesoma musooke mweyongereyo yagala kwogeramu ne nakyayi eka Tripai Overseas Agency yasembera waali Libby, I hope my just being here will convince you that what I yagamba kansoe nti nze okubeera wano naawe comes from my heart. kinaasobola okugezaako kumatiza nti kyenjogera okuva mu mutima gwange kyonna kyakufaayo gy'oli Friend, a dear friend. gwe kyoba omanya nti oli seeya wange Me and this country. seeya wange A service saaviisi gye wakolera ensi eno nange recognized and honored. amazima gali nti recognized and honored kono sooka olinde Number. nyina we nabadde Number, Madam President. omusajja n'ambuuza ennamba y'abantu abaafa ennamba ogijjukira Madam President 150,000. baali abantu emitwalo 15 abaafa emitwalo 15 sisobola kyerabira osyegera The story, Libby. olugero olumanyi naawe Libby Woman in the Civil War, mayor of Atlanta pleads with him to save his city. And the general says to the mayor just before he torches it, war is cruel. War is cruel. n'asooka amujjukiza ku basajja abaali mu ntalo We were at war, nga jeno meeya asaba munaye ekibuga temukyonoona and our country jeno n'amugamba nti tuli mu lutalo lubeera cruel dragon, and we won. kyoba omanya ffe twakuba kyetwakuba twawangula Victory here. wano tewaali buwanguzi Us. obuwanguzi bwatutomera tetwawangula bwatugwira Of Secretary of State 4 years ago, and I am offering it to you. nakuwa position y'okubeera secretary of state myaka ene gyetwodde emabega naye buli kati position eyo nkyagikuwa We ginned up the evidence and 150,000 in ekisinga okunyiiza twakyankalanya obukakafu abantu emitwalo 15 ne bafa Okay, kale understand it. kale nkitegeera You were fine with drone strikes. nkitegeera wali fine ne drones okuba An innocence there. What's the humane number? yagamba nti kale tetugaana
wasn't. gwe wali obala kimu tukozesa drones zigeze kukuba abasajja naye gwe wali obaza abantu bameka abagenda okufa tubale kale wali wagenda kufa abantu 1,000 bo bayisi bantu Bomb was dropped on a lie. yagamba kojja twagisuula ku bulimba You just can't live with that anymore. ekyo sikyasobola gezaako tambula nakyo evidence obukakafu intel wa circumstantial Your manuscript. nambuuza njagala osooka ompe manuscript ya memoir gy'obadde owandiika kati musaatu aba ali erudda agenda kulinnya train agenda okuzza amaaso waliwo abaami be yalengera erudda abeefudde nga naye ng'ate amaaso bagatadde ku ye beefudde abatulatula amagamaga wano we yafunira gapu n'agamba owaayi era abagwagwa abo bantunuulire kirabika ekituufu kiri nti abagwagwa baali ku ye siteeti omanyira siteeti batandika omulinnya amanda wadda we badda bakwata ekkubo ne basembera And the young man. He's a good-looking boy. yagamba ate ono omusajja omuto Huh? Leave him be. And the cameras in your house. kamera eziri mu nnyumba yo What's that about? zaaki Business? kasaato kayitawo ne kajja erudda bwe katuuka ebbali kasooka keekebejja keebuuza abasajja bategedde batya nti kabadde awo ebisumuluzo ne kakwata jaketi ne kagikunkumula kekebejja buli kimu kyonna batekeddwa okuba nga liisi bakateekako tracking device esaati ne kagikunkumula Understand your dilemma. yagamba sikutegeera My dilemma? Libby, you're this close to being charged with sedition. yamugamba essaawa zino You don't know if there is a copy. yamugamba essaawa zino weefudde mbu oyagala otegeera obuzibu bwange He might be gwe kyotamanyi nti bagenda kukyajinga with sedation ng'ogasseko ne treason namugamba gwe kyakiise sedation oba nga bonogamba seduction nti ninga benteeka mu kavubo ninga bentiisatiisa ninga bensubalaza mu kino namugamba gwe kyotamanyi nti nyinza okuba nina kopi The obvious downside to that approach is the more time allowed, the greater the opportunity for unfortunate mischief. ono agenda okuzza amaaso nga kakipu baali bakatadde mu ngatto ze asobodde sebo okwekunyakunya n'akagwako ka tracking device A unique talent, Libby. olina talenti ey'enjawulo libi Unfortunately, ekyennaku ekiriwo I don't see a very happy ending for Mark. nze siraba nkomekero ya ssanyu naddala ku saidi ya martin Tell me muvubuka ono if there's a copy, njagala omuli oba olinayo kopi endala and then you and I can come to. tugifune nze naawe at least tufune engeri gye tutuuka conclusion okitegeera All I can tell you is what I know. kyensobola okugamba ki kyemanyi A dozen notepads of material written in longhand, yagamba nawandiise bu notepad nga nze mbwewandiikira long hands nor electronic. siina kopi erimu soft copy wadde electronic siinayo He isn't innocent. oyo omwana mwesonyiwe talina musango Please, Rachel, ngenda kusaba lwekyo mu kino do with me what you will. kola kyonna kyoyagala eri nze But let him be. nejasi omwana mwesonyi omuleke mumuveeko You had regret. You wanted out. I agreed to everything. nze kinewunisa kikimu kyokka kiki kyotwagaza wejjusa mu kyewakola n'ogamba nti oyagala va mu kintu kino nenzikiriza nenkwesonyiwa nenkuta Because that's exactly what it is. kati sitegera kikyoliko kwegamba oyagala tuli amulukwe n'ebyo byowandiise okiyise kuli amulukwe A reckoning for me. gwe kyoyita okubanga nkuli amulukwe ku saidi yange kiyinza okussa ono yajja President, you're needed. What is it? pulezidenti bakwetaaga ki yamukuba akama namuga tufunyemu obuzibu n'akavubuka nakwateko basobole okweyongerayo
vubuka yuno eno tula mu baasi. Mbadde nyina ogezaako okwogera munda ben Elizabeth oba anaasobola okuddaabulukuka. Kati sooka ombulire ku mwana ono. Twabadde tumuswamye ku station n'atubulako. Kati sooka ombulire ekisoboka kitya naye. Yazudde ka tracking device n'akateeka ku nsawo n'akateeka ku baasi edda ejjinja ate nga yadda side ye 40. Naye twasobodde okuddayo ne tukebera security camera. Alina baasi gye yafunye emuzza side ye 40 kati gye tulaga. Tiimu yo gigambe ekiveeko. Eno mission eri Brown bagambe bakiveeko. Yagamba ffe twagala atuke bw'anaatuka bw'ati ensawo tugimunyakuleko. Nedda saagala muriskinge kubeera exposed kono si kyekyo. Kino ekintu kikyetaaga kugenda mu public. Yamugamba singa okwata ekkubo n'okireka ne kigenda mu public ogenda kuba tofuna second term, ogenda kuba disgraced, ogenda kuba oswaziddwa. Ne bwe kinaafuluma nga akaseera katuuse ng'oli ku bukulembeze bajja kuyimpiikinga. Onaagamba kireke, ngenda kireka mikono gy'abantu ba Amerika. Nkusaba busabi Edwin kiveeko kireke. Commission proof intel is the phrase I remember. Yagamba nze nzijukira commission proof ye intel phrase gye twakozesa commission proof. Stop it. Kibasegeza badi ai ba commissioning ne bakakasa nti obukakafu buli kiriya. What should we do with the boy? Kati omulesi mukolere ki? Let him go. Mumuleke, mumwesonyiwe. Sure. And Libby? Ate Libby yetu mukolere ki Elizabeth Lam? Tumukolere ki? Oyo naye mute, muleke mukazi watu agende. Against ours. Ono musatu yawuli ateekeddwa protecting a president. Ani kati ye chief of staff. Awuli ateekeddwa protecting a war that's already won. Siraba nsonga lwaki tugenda maaso n'okulwana olutawo olwedde lutwawangula. Gwe ekyo nakyo genda nakyo. Lwaki tusigala mu kulwana olutawo olwedde lutwawangula ekyo syagala kikubeereko nnyate. Newakwateko bona awarampa alinye ya Force 1. Wabona abadde amugamba singa ebintu ebifuluma bijja gesako ku disgracinga tebajja kuwa second term. Ne bwe binaafuluma nga maaso okulondebwa bajja kuyimpiikinga. Yena kyanagamba ze sifudde ngenda bireka mu mikono gy'abantu ba Amerika. Ekisooka byonna nze nzijukira ekiyitibwa commission proof ye phrase gye ngenda okwesibako. Already kyali commissioned. Abadde already bali bamaze okuproofinga ne bagamba nti ekyo kiri okay. Intel yonna gye twakuŋŋaanya yali basobola ogisupportinga. Onagera okuza amaaso okulengera alina emundu gye yasigaze, emundu gye yabadde asigaze ate nayo emundu yabadde mu ka tracking device, emundu yabadde yakikwangala obwedda tannagikebera musajja watu. Namanya ne wakubadde yabadde abadduseeko ate yatuuka ebbali njagala wekanye. Did Adrian fly in with you guys? No, he stayed in California. Dr. Lamb, when your feet touch that ground, start walking and count to 20. Only then remove the hood. Understood? Bamugamba nti Dr. Elizabeth Lam ebigere byo singa bitukawo bitukutaka jjako ekyokumutwe obale paka ku 10. Bamugamba abale paka 10 then alyoka ajjeko ekyokumutwe yajja. Onagera okuza amaaso ng'alengera Martin n'asooka yeebuuza lwaki bantadde wano. Yadduka emisinde gy'asobola osisinkana Martin. Martin no waze publication
ya tata wa Elizabeth ey'amawulire. Onadduka emisina mugambe waayo kyekigenda maaso abamanyi tebasobola kumala gakuviirako awo. Bana emubadde ki? Waliwo no box eyali ereeteddwa yadduka emisina asobole okuyingira munda. Asegedde waliwo ekitali kituufu. Yajja ebbali n'amugamba gwe okola ki wano eno? Ensawo erimu biki? Olaba bagikulekedde. Ate ne taata wona abadde azze abayi agenda olengera ng'alengera muwala we amasanze ne gavaako. Yagamba Katonda wange. Waliwo eyali akutte kubo n'aleeta box mu kaseera ako. Ng'omuto yakayingira wati waliwo eyaleeta box. Box n'agireeta ku reception. Wa box agenza ogibikula nga mulimu kojja. Atolooza baasimatuka. Bonna basatu baalugenderamu. Bonna mulenzi ono yajja n'asooka abuuza nakyaliwa. Ne bamulagirira gyali Madam President. Yajja taata Elizabeth Lam mugasseko ne Martin bonna baafiira awo. Geno kujja nakyali ku ssimu amaziga gaakaaba. Shia. Kale. Yalina ova ku ssimu. Edwin n'ayingirawo. Edwin ki kye wakoze? Yeah? Get out. Fuluma. Just putting the period on the sentence. Yagamba nze mbadde just nyina okendeeza ku kino kono Fuluma. Nze tugenda kunsibya. He was a dear friend. Siganyi yabadde seyawo. I'll make that clear in a statement. Ekyo kyongenda kakasa mu statement ne Fuluma kikakasibwa nti yabadde seyawo. Ye ndwene yakikomekereza watu tasobola kukkiriza kubanga baswazibwa. Munye abantu bameka baba bagenda okufuna obuzibu ng'ebyo bifulumye. Ni president yaliko bamuleeta abeere questioned. Kati oli yalina oku actinga nga chief of staff newankubadde ye nakyala Murray yali agamba tubyesonyo tujja fightinga nabyo politically. N'agamba osyaga mulimu ebintu byotasobola fightinga nabyo. Ekyo balina okimaliriza. Kati information yafuluma nga bagamba nti omuto yatta Elizabeth Lam oluvannyuma nga kimaze okuzuuka nti yali ava ku Stadium Homes mu Syria era nga famire ye yafiirayo abadde akola livengi. N'omusatu abaali wano agenda okulya nga bakonkona. N'akwateko bajjaggulewo. Ono yakoze statement. As we all are by this. Yagamba ffenna kino kyatunyize. And the death of our colleague and Mpozi ng'okasiteko n'okufa kwa sseeya waffe. Ono agenda okuggulawo FBI. Baamuleeta. Balobo balina kyamanyi. Yabagamba Martin tetugaana si ye muntu abadde omwangu okwatagana naye mu nsi eno. Wabula bw'obanga mumbuuza mbuyakedde ku makya n'akastrating ekintu ky'okutta abantu ne kojja ku nsi ya Katonda Martin abadde tasobola kikola. Ekyo sikikiriza. Bajja buli kimu kyonna kyabadde ayina. Kati agenda okudda ku hositeero kuza amaaso nga lumu yaabwe bagisazeeko dayise crime scene. My apartment. In apartment yange. Nobody told you? Tebakugambye. Yabadde mu apartment n'abadde terrorist. Yajja nasooka atula erudda yagawadaye gwe se tulabika ogizagisa. Yajja asindikira ekyaliwo emesi ya mugambo wange bwe kibasoboka nandyagadde okuyitirewo kubanga ewange munnange bagifudde crime scene. Yali ambuuza oba alyokeko ono nkyafunyemu okutya. Tasobola nakikiriza nti akasajja bakataddeko newankubadde munnange naye ogw'obutujju. Kali yajja atule mu email ze ng'aziyisaamu mpola mpola. Waliwo gye yatuukako agamba sooka olindeko ndabye bubi oba agenda okuzza amaaso. Waliwo unknown sender kuliko the fine art of conversation. The fine art of conversation kati abagidiliitinga
excellent conversation. najjukira bwe yali n'akasajja kano Congratulations on that. nga kamubuuza oba yakutte kubo n'agezaako ku meeting Elizabeth ne boogeramu alyoka akagambe twanyumiza emboozi yabadde excellent ye yakomekeza n'ekigambo fine art of the conversation kwegamba yabadde so nsuufu nnyo kamala kerodi bwe yazuula ka tracking device mu ngatto ye njaga wekanye musaatu kye yakola nga maze okuzuula ka device yakwate kubo n'akateeka mu laptop ono yamusindikidde email n'asooka amunyonnyola n'amugamba nti essaa zino oba osoma email eno kiba kitegeeza saasobodde kusematuka bwe yafuna akatracking device yakateeka mu laptop n'afuna ensawo eya baasi emu eyali erina gyeraga n'abiteeka omwo kati bali ne basooka bagoberera ekyo kati n'afuna waayingira we batunda buno obusimbu prepaid n'alyoka asindika information n'asindika email eri kyaliwe namugamba nti bino mbikusindike lwansonga gwe mbadde nsobola okwesiga tewali mulala okujjako gwe gwasobola okunyamba mu kino kati bwe yabadde mu baasi n'akwata akasimu ke yali aguze ka prepaid n'ajjayo notepad za nakyala ku yali awandiise buli kimu kyonna n'abikuba ebifaananyi n'akola soft copy n'alyoka abisindikira ono byonna nga bwe biwandiikiddwa si bitayipinge wabula mu mukono gwa nakyala gwennyini nga bwe yabiwandiika kati ono akyasobola ogezaako bifulumya wabula biba bibulako nga buno gamba nti abajulizi bisobole okubeera substantial kyekyoka ekiba kibulako naye nga sofa information weeri basobola gyekkaanya bwekkaanya n'okulaba empandiika engeri gye bagiwandiika n'ebisigadde kyekyoka ekiyamba nti teyakipinga soft copy singa yali bikola mu soft copy bandigambye anybody can type naye yabiwandiika wrong and writing mukono gwe nga ye yabiwandiika yes balina ku verifying and writing basobole okukakasa ti nakyadda mutuufu yabiwandiika ebisigaye ne binaddirira mukama abaakumire mweraba. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have read a fiery gospel writ in burnished rows of steel. As ye deal with my contemners, so with you my grace shall deal. Let the hero born of woman crush the serpent with his heel, since God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth a trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory.
His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth